Kino kibadde ku St. Augustine's Chapel mu ssettendekero wa Makerere era nga kikulembeddwamu Reverend Father Francis Kigundu ono nga ye chaplain wa St. Henry's College e Kitovu. I want us only to say that the story of Shark is both academic excellency and faith-based. Young men, endeavor to be knowledgeable in that area you have chosen so that you can influence society and impact on it. Eno yeetabiddwako minisita wa cabinet avunaanyizibwa ku bagenyi n'amawulire era omwogezi w'obwakabaka bwa Buganda ow'ekitiibwa Noah Kiyimba Kaggo atwala essaza Kyaddondo Agnes Nakibirige Sempa abayizi abasomerako mu St. Henry's College Kitovu nga bavudde mu matendekero ag'enjawulo era nga Katikkiro wa Buganda Charles Peter Mayiga nga yabadde omugenyi omukulu nga yasomerako mu ssomero lino wakati w'emyaka 1977 ne 1980 agamba nti essomero lino lyamutemera omusingi omulungi. Wano wasinzidde n'ategeeza nti ebyenjigiriza ebirungi birina okuyamba abaana okuvumbula ebitone byabwe ate ne babirondoola bw'atyo n'asekerera abo abalowooza nti amasomo aga sayansi ge gasinga ebyembeera z'ensi kubanga bino ebiseera ebisinga bitambulira wamu. Ekyo kisesa n'okusesa. Sayansi n'emisomo egy'embeera embeera y'abantu n'ey'ensi biringa musana na nkuba. Omusana bwe gwaka ennyo ebirime bifa, enkuba bw'etonnya ennyo omusana ne gutaaka ebirime bifa. N'olwekyo bw'ozuula ekitone ky'olina oba kukuba nnanga ng'onaagikuba bulungi nnyo oba yasomerako ekitovu oba kuyimba oba busawo oba busomesa oba busosodooti, ekitone ekyo n'okirondoola nga by'osomye mu ssomero ekikuyambye okukirondoola, awo tukwogerako ng'omuyigirize. Era ffe abamu abayitako ekitovu nze ndowooza twayambibwa nnyo okwezuula n'okulondoola bye tusobola okukola. Kye tuli leero kyesigamye nnyo ku masomero mwe twayita nga Kitovu. Era ebyenjigiriza ebituufu bye bituyamba obutezazzaamu. Omuntu eyezazzaamu y'oyo amatira amangu, omuntu alina amaddu amatono. Bebe mu mulama ennaku zino baagala babayite bagagga nga tebalina bugagga bwawo. Ebyenjigiriza birina okuyamba okunoonya ekisinga obulungi ekinene obutabeera mu buntu katoole. Mukuumaddamula agamba nti ebyenjigiriza ebituufu birina kuyamba muntu kunoonya ebintu ebinene ate n'anoonya ekyo ekisinga obulungi n'alema kutunulira ebitamutwala mu maaso. Bw'atyo n'asaba abakulu mu ssomero lino okusigala nga basomesa abaana abasobola okwawula ekituufu ku kikyamu. Awo nno ab'ekitovu batusomesa ne batuggyamu emberenge gwe mubisi ogusinga obuka, ne twegomba ebirungi n'ebinene ate okusinga byonna n'okulondoola ebituufu. N'olwekyo nga tujaguza emyaka 10 Kitovu tumusuubira okwongera okubangula abavubuka bonna abamuyitamu bafune enjawulo wakati w'ekikyamu n'ekituufu, naye ate okusinga byonna bafune obuvumu okubyasanguza. Olukamba buulire Uganda ejja kuddamu efuuke ekkula lya Afrika. Amyuka Chancellor wa Makerere University Professor Barnabas Nawangwe atenderezza nnyo abayizi abasomera mu St. Henry's College Kitovu nga kati bali ku kasozi e Makerere naddala enteekateeka gye balina ey'okuzimba ekifo ekigenda okuyambira wamu abantu mu kitundu essomero lino mwe liri. Bajaguza emirundi ebiri, bajaguza emyaka 10 egy'ekitovu n'emyaka 10 egy'e Makerere. Abaana abasomerako ekitovu tubalaba nti balinawoko enjawulo ku bantu abalala nti batunula mu maaso gye balaga biki bye basobola okukola. N'olwekyo njagala okwebaza essomero eryo Kitovu olw'okutendeka abaana baffe bulungi nnyo. Brother Augustine Mugabo akulira essomero lya St. Henry's College Kitovu atangaazizza ku bigambibwa nti essomero lino ligenda kutandika okuyingiza abaana ab'obuwala akageri gye limaze emyaka 10 nga balenzi bokka be basomeramu. Tuba tuddiza abantu baffe ab'omu kitundu kisobole okubayamba nabo okwekulaakulanya gwe mulamwa gw'ebyenjigiriza n'obuyiiya. Kino abantu abamu bakikwata nti engeri gye twabakkiriza okusoma mu luwummula nti essomero baalifudde mixed. Essomero lyaffe St. Henry's College Kitovu teriri lyabalenzi n'abawala, lyabalenzi bokka. Peter ba old boys bonna abaali basomeddeko mu St. Henry's College Kitovu okujja tube nga twegatta mu nteekateeka ez'okujaguza emyaka 10 ezijja okubeerawo nga 16 Julayi ku ssomero ekitovu. Ffe ng'abayizi b'ekitovu Katikkiro yagambye tuli bannalukalala naye tukola n'obugunjufu. Abavubuka tulekere okwegulumizanga tulabe ennyo eby'omu maaso okusinga ebyo ebituli okumpi, tubeere n'ebiruubirirwa ebinene, big goals. Mark Jackson Kasule, BBS Telefina, Ageesigika.